Vuddewo wali abatwongera ngenda babawa awo nga tuvuddewo olunaku olweggulo Palaso yakkiriza nti challenge yaganye challenge ey'obukadde 10 pozi yasaba bukadde 10 yakkiriza nti yaganye nga tagituuse na mu bitundu 10 yafunyeyo meka ku kasanvu yayongerako okusinziira ku zizagatise gasaka yakoze obukadde mpulidde nti yawadde nnono omwana ono wa big time cent akakadde adayagala nga yeetaga sente then nawa n'aba triplets obukadde 7 n'ekitundu si bwe bukadde 8 n'ekitundu aloba n'alyayo nanga busatu ba triplets abadde bwaki balina ebizibu so kadi yakkiriza officially nti byadde yeewaanirako tabisobola nti Ugandans tulina ebizibu yalegedde nti ebizibu byaffe bisinga okwagala obusobozi bw'omuntu n'atuggyako engalo atuggyeko engalo officially bale Kasasa ndi yaziddiza n'azibawa yaziwadde abaana abazeetaaga yes. So don't take it to be so big. But how many of you know how to read? Everyone. Beautiful. So, surprise. So, this is for you guys. Thank you so much. We're so grateful. Wow. Palazzo and fans, we love you, Ghetto Kids. And they have given us 7,500,000. Abantu basonde sente okujjayo emmotoka yange ya Range Rover nabagambye njagala million 10. Sente zino abantu Davido we yaweereza sente ze ng'ewaffe tuyina million 5,400,000 mwezo million 5,400,000 neŋŋamba kiki nyinza okukola nange kubanga challenge obudde bwampeddeko nga sente teziweze tezasobodde kuwera kati kwezo million 5,400,000 yes nenyambako muganda wange Oscar Bruno K yabadde ayambako Oscar yadde mulwadde muyimbi munnaffe nga yeetaaga medical attention netusharingako naye twasharinzeko naye 1 million shillings Bruno yazimuwadde era yafunye obujjanjabi then netugamba naye nentunulawo awalala neŋŋamba nsigaza million 4,400,000 kuza challenge nengaako ezo million 4,400,000 nengattako million 3,10,000 ezange neziwera million 7.5 ngezo million 3,10,000 neŋŋamba nange njagala nsiime abantu benjagala bempulira nti ndi faano waabwe olw'omulimu omulungi gwe bankoledde nganze okunsanyusa then ne gwe bakoledde eggwanga lyange nga Uganda. Omuntu ne bw'aba alina ng'oyagala omusiima tolina oba alina si kikulu ekikulu kivuti okusiima is a natural act of life. Olina okusobola okusiima omuntu ne bw'aba mulamu omuntu tolina musiima nga si mulamu olina omusiima nga ki nga waali kubanga sente zaabwe zazze ntonotono nnyo mu nusu 5 nusu 2 nusu 8 era baba bavumye ebintu bingi ne babajerega naye sente zo kubanga zaweze million 5,400,000 bafaani bange banjigiriza nti omuntu toyina kuba ng'olina okugaba kuba bambi bagabye butono nenga bagabye abamu nyinza n'okuba mbasinga enfuna gwebaza nnyo muganda wange mwene embeera nti mbeerawo ne bana abaana mosi ne tutoba olusi tubula olusi gwe tukubira okumugamba kino na kino because bamanye ebiseera ebisinga tuli fine naye ekintu kino kyamaanyi nnyo kyotukoledde mbadde ndi wano ndowooza oba kati January tugenda kukola tutya ku school fees baana kubeerawo naye at least twewuddwako kale ndowooza byebyo ndala tunasobola ogikola emboozi ey'okusatu yebadde yakyo kale kakati Abannakenya bebadde nkugamba kuliko Nikita Kering, Sauti Sol, Shannon Manjeri bebawina ba Afrima. So wano mwafunye yeno Tanzania wali yana
mu Tanzania teyafunye. Eyo Nugu. Tukomena wano eyo Nugu. Olutambula mu ba celebrities. Na comeback seeding. Tokwata ku remote yo. Sigala ku BBS Telefina. Tukuwa olutambula mu ba celebrities. Okuvira ddala ku bbalaza ya wiiki eno